When I met Mama, by the time I met Mama, because they didn't but I don't want to work with you on somebody to meet a Mama. That's to get a bus. To get she was that kind of person ayagala omulimu gwange. Yeah. Because ayagala music. Era yebwalaba ekirungi ate obulabeera alina ne bayambanga mutuufu olaba tayandi okitegere nali muldewo okusimu waliwo omuntu eyamukubira essimu ng'ayagala mbu njagala onvumire omugundi sinza kugalira mukazi mu nnyumba kuba wensula wali open. Andange kyeneewuunya. No, nze wensula ku lusozi ate wali open. Yes. Okitegeera wasula abantu ab'enjawulo. Ndowooza ayagala story bw'abanga owulira oli ayagala abuuze yandigendedde ddala awo ennyini kuba waliwo abapangisa n'akolawo story ennyini kuba basobola oggimuwa etali nze gwe mmanyi muntu mulungi abadde mulungi era aliba mulungi era mulungi. Ontegeera oba kyenkutegeera understand. Abantu buli omu ye kyawulira kyayagala kitegeeza oli ajja kuwandiika nakagambe okimanyi nasanze Amos wali ku petrol station ng'akola bw'ati nga si kyekituufu agenda akigambe gwe mwagalana naye musajjuke. Bakusanze okuyimiridde bwoti mu mmotoka n'omukazi nga tubimanyi nako. Kati tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Amos Lovins. Mr. Buraka. Nega kati. I don't know where to start from because we come. That's only what tima nyonyo. Ate ndi watima akozeeki. Singenze kimanyi. Ate nkozeeki. And wakimanyi no ndiyo gomu ku bantandi. Yes, ate bakimanyi. Kandi badde bakimanyi. Bali mu kujjula biite. Bannaye yono y'omu yantandi omu. Naye ne musanga ni nawe namusanga. Ne nkuyitako. Era nasirika wene ntula n'eno nkyamu. Omanyi lwaki nakuyitako? Tolanga kati ninamu essaaga ezintwala. Nekola ate nalaba nnyo kubanga Dias nzijukirako olunaku ninayo najja emabega wali emakindi emabega waajawo. Waliwo gwe sijjukira oba yali ani oba Fabo bani n'aleeta n'aŋŋamba Dias gwe tulina Dias ye mutuufu atuyambe yali ani oba yali ani ate teyali mmeeji oba naye waliwo omuntu. Sirabangako omuntu ali hambo muwaneeno omugundi akola ebibyo naye bambi n'afaayo nnyo okundaba nga ankyusaamu negye twali n'abalabala ebintu bye bingi ne tulemagana kale twali tulina okukola naye ne tufuuka ate ba mukwano nnyo kakati bwe musanga eyo nambaamu boy tolabanga abantu b'oku media muno bakyuka naye kati nze nina ekizibu nti bwe njagala ennyo anti gwe kyenkugambye ge mazima kati kangambe lwaki nakola bwe ntyo omanyi we mubaamu ebikete biba birowooza oba tugenda kubuusa kati nagenda okulaba nga embeera eriwo ng'ekikete kikulimu nnyo kati ate raba ekikete kigenda kikuguzannya ekikete kimala okuguzannya ate kinengera nga nina wendi kijja kiŋŋamba leero ng'owunye bulungi nekigamba naye ekikete mwana olabika oli wambo walimu ekikete nga kikulimu nnyo. Tompe ndowooza. Nedda si ndowooza naye ekikete omanyi ekikete kirina omuntu gwe kyalimu mu kumubeeramu namulaga nti abantu bonna abasinga be yalina agira bamanyi kati ate ng'ekikete kimanyi nnyo emizannyo mingi kati kigenda nekitegeera nti ate nali nkumanyi naye walimu ekikete kale olunaku ekyaddala nayisibwa bubi naye bagamba ensozi ze zitasinkana abantu basisinkana okimanyi nali ngenda yita nagamba lumu navuga nenzija neŋŋamba nempita awo emakindi munda bwenti eyo kiro neŋŋamba zino time eno abeerawo mbadde njagala mmugweko muzza ebbali nti gwagwana mubuuze naye kikyo nnyo mwana kiki waliwo waligiza bikyani bikasi waliwo bikyani neŋŋana naye owaaye kankireke in anyway because ffe tuli baana bawano kibuye wetukulidde masajja metubadde okitegeera dipo zonna nenga waaye kambe ku Dias kamuleke anyway omanyi ebiseera bisinga bwe just abantu bagambe
abamu akulaba nga bwakulaba kati. Then you need to tell people that we have been there and we're struggling for our lives, for our talents. We are struggling and we have been struggling. Just in different twasalawo okubeera abantu abakakkamu. Era munange kyengamba abantu nti wakusanga nga ogusazi oli ku Holland tamanya. Kanze toyinza kunsanga nkubuulira amazima. Because nze ndi muntu atali wantalo. Olaba ttiimu yamwe yonna gye mukola eya akati embozi mukati bonna ye family yange yonna buli omu abazze okuva okitegeera buli omu nga bansika banyamba munge olina kuba amagezi ne bwe gaba nga sige gakoze naye nga bonna baba muzeeyi mawa okitegeera badabiko basakozi bagundi anonono wakawalata yani musiraamu ani gundi bana erinnya ndyerabidde nambeemu bannambeemu ani gundi naye kati oli agenda nayogera simumanyi ng'oli akwegaana nedda ng'oli alaga nti ye oli amumanyi nnyo kati nze simumanyi ekituufu okitegeera kubanga lwansonga lwaki mba simumanyi ate awo ebiseera bwe walimu ekikete nga advice kikuwa nnene kikete advice yali nnene nnyo ne tugamba waayo era nali ne Byron's Major oyo twatuula for ndowooza 2 hours nagamba owaayo mwana media eno ate nayo ne tugamba owaayo omusajja alabika ekikete kimuvugamu speed bayirabe kati kankubuye n'ekirala mu bantu ndowooza ntwala opportunity okimanyi mbadde ne Byron's okumala ebbanga you somehow related of course yes naye ng'olese okubeera related naye omanyi nti tulina ab'eŋŋanda nga tobadde naye okubeera mu January naye mu bantu I want to thank Major nnyo koza mumanyi lwaki olina omwebaza you're coming back wano wookomeddewo wano olyoka oyingiremu ekikete mu kukomawo okwo Byron's called me nambuuza na strategy unfortunately strategy gye namuwa temwagikozesa reason mwina strategy endala gye mwateekinga ate ne story eno nze jagikuwa ate tuliwala ogenda jimpa lwaki nkugamba Major told me about and we were supposed to meet avudde mu gym and we never met kati ekyaliwo kyekino when I called nali ngenze ku interview wa Major yampita kubanga tuli waka of course ajje tubeerawe waka kanali maze basimulaba wafulumira mu nali vadde kati nali vadde oba nali vadde Dar es Salaam I remember yes ngenda nenkubayo obuntu bwange bugigi bwange bangayo nja nefunamu obuswazi bwange kati nali nveeyo kati bwenzija neŋŋamba ewaka bamukadde magamba wabula njagala kukyusa buli kimu kuba nalina omuntu gwe nali naye nga waliwo ebitagasse bulungi kale nga tebigatta nenga naye omanyi njagala kukyusaamu but not ne mu mbeera ekaayana naye njagala bintu tugezeeko nzimbe ttiimu yange kati bwe tuva eyo nakukubira bwe mala omuliiramu naye bweri ne bampa mugende mu maaso nekyolina okukola nenzija Major naŋŋamba tubuze nambuuza obadde abantu ki b'omanyi nensoma ttiimu omanyi okusoma amawulire gonna buli muntu kali nga kiraga bwe NBS nagisoma ndowooza okuva ku ndowooza waggulu yonna ne mugaa nti naye gundi njogera naye wenti naye ndi nkoma wano nenkoma wano naŋŋamba kati njagala obeere tolina buli omu tomumanyi bwefule ntomumanyi lwaki nti nno naŋŋamba nti kubanga oyinza okuba olina gwe wasobya nga mwetaaga okwetegereza is the guy gwe meetinze n'abantu abasinga nga ndowooza nali maze bansobera nabo ne tukwatagana nabo n'abazaamu netutereera kati bwe tugenda ate eyo ku radio emu gye yali akolera naye nalina ng'omukyalo of course gwe nali nga mulaba nga nsanyusa nga nkuba naye nga nze simumanyi naye sigoberera nnyo bintu nnyo nti nga mumanyi nti physically naye nga nkuba nga ndya byaddala nga nsanyusa kale nga nsanyusa embeera ze naye nga sikimanyi nnyo mulimu ki gwakola mazima ga Katonda mu ggulu tumanyi nti akola ku radio nga simanyi nnyo nga bw'ogamba nti ebisukka ng'olaba mulabe ku social media ngamba atya abantu jukira nzera wandabanga abantu mbatya ngamba kuba kati kangoye story okimanyi nasinkanako n'omukyalo oyo mu saluuni emu edda naye nga tammanyi era ekyaso kiweti nensinga nakati wensalira enviiri saluuni erwaba bagikyusa
eri Makindye eyo netusinkana benti bali bansi naye nga lwa kwetaaga agera nga zikuze n'agenda mu saluni n'atuula nedda eŋŋamba ebyo ebiseera nga tewali amanyi munne nga tamumanyi kubanga nange ng'era oli bw'anaagamba olwali wali wajja okulaba agamba oyo yaani tozera comment yaani oyo but tekirina mbeera nti kyokka kyewuunyisa bwe naddamu ne Musa bwe twadda ate nga ye muntu omutuufu bw'okuba naye kati nagamba Meja ekigambo nakimugamba mu mmotoka n'omwana oyo ne mbagamba naye mpuyanjala y'omukyala ansanyusa naye siyogerangako naye ate bwe namusinkana ne njogera alina gwe baali bandaze omwa muntu we kati kwe kugamba naye ekigambo kale Jesse omuntu ali naye tamanyi kyalina nti koze mugeno mu meeting ne Barons Meja cause the scenario gye yakola nga muli ku radio kagame mbuno ono kyaliwa guy eyampisa bwati ne bwati. I knew that story. No, there's an interview gye nagenda nasangayo omukyala omuyimbi omu abeera mu America eyo kati nali ngenze kukola interview no waliwo scenario gye yayogera ya Baby Daddy nagamba abayigire ekikeekyo bona mwanta amasimanyi oyo oli mukwano gw'oyo guy ng'agamba Barons Meja aloka no on that day I was nali ntwala surprise ng'omuwadde surprise because nga tumaze okutambula nga tutambudde ebbanga okitegeera kati namwagala nnyo ne tufuuka sina bakyali kuba naye sina nnamba ye naye nga mmutya amazima nga mmutya okitegeera naye si muntu eno nti agenda kunkola ki okitegeera naye nga ntya for the respect gye nalimu olw'obwagazi Mukama n'annyamba ne tuconnecting kati bwe twaddayo ne Meja ate ne Meja mawa muzei mawa atuuse nkulamusizza ssebo kati ne mugamba ne tuconnectinga kati ate bwe nzirayo bwe tuddayo ne Meja kolo baki ekyali kitutte nali ntadde luyimba baluyita oba munno ne tumiitinga bwe twamiitinga mu lusaazisaaza nga banyumya ne Meja namugamba mukuwadde nenga Meja amazima Katonda olwaleero mpaddeyo ntunze nga tuzze mu mmotoka ne muganda naye ekirungi mwagala ntunze gye omutima gye guli ne tugenda nga kati n'amaliriza okukola ne tujja naye twagenda Makindye awo mu bifaananyi nali nina photoshoot n'ogenda naye twagenda ffenna with a team nga naye kwali ne mpulira emirembe nga mingi ekyaddala sirabangako muntu ali Loveland ali true like that person. Okay. And to clarify, I'm not doing this interview to Sinanti Gwenzitatana, but Nyumya. Yeah. Wanga omuntu ayinza obutategeera kinnet semmutima because there's a question that you kubuuza nga still we have to sina I don't want to sina muntu obanzikakanya gundi ntoba era bo banji mbawulidde eri n'agenda naga nti gundi lwaki wakoze bwoti naye njagala badde buli omu alaba buli kyendera sina kimbeera gye nzikakkanya just njala ensindooza naye etegeereko ku muntu your side not my side ku muntu gwoyogerako how lovely she is because they have been saying that I'm not appreciative. Yes, osigala kubanga twalaba osigala mu gulyo onyumya n'abawala abalala oli naye ekyo kyeyoleka ku the interview gye mwaliko nga muliko mwenna gundi weyalalaga for that scenario I will talk about that. Okay, tujatuukawo ne tukwatagana from there ne twagalana Mukama n'atu blessing obulamu ne butambula mutandika obeera mwenna kati naye njuga the manager that was Barons Meja naye ng'ate bamukwano ositegeera tinga waba bibamozi bibanyumya ng'olusi bizitoye nga olusi omuyimbi toyetadde mpanga muli mulaavu yeah true era nga Barons omwaga nti muli mulaavu waliwo nti bye saagala biteeka ng'era mumanyi bigambo bibale talina bingi naye ng'ate akwagala nnyo era nga gamba saagatta mukwano naki nalaavu kale ne tubeerawo mu mbeera eyo ne twagalana ne tukuuma omukwano nti bwe gubadde kyokka ekyanneewuunyisa nti nga mu kwagala n'omuntu n'ayagala n'omulimu gwenkola kubanga yalina options si katala nti yali tewali nti yamuwa mulimu buno obugundi kola kino nedda wabula yayamba gayi we gwayagala. You even kick-started her career okutandika okuyimba oluyimba lwe yasooka oyimba lwalutandika mwenna. Nti namu kick-started?
No, kati omuntu gwoyogerako before even media okumumanya oba n'abantu bona kati sewo zina bamwetolodde mu media ndoza nali mumanyidde omwaka mulamba if not no mubuuza gumu oba ebiri emabega nalinze mazo mumanya. She's a person who really wanted to okuyimba. Okay. Nga ayagala nnyo okuyimba. Era yali abwe wa Atin katavaawo. Era nze Aikudo Martin. Gundi Atin Pro. Era mwebaza guti. Ye muntu amu principal. Era naye namusinkana era ye yantwalayo. Yampa omukusoga omusinkanako. Thank you for being kati yo family ye. Yeah. And they are good but balungi. Yes. Some principal amusinkana naye. Kakati banaye kati beba abantu ababaddewo nga bali mu life yange y'omuntu wo. Okay. When I met Mama by the time omwita Mama because erinnya na mita mchala kati ate omuntu wakuyonsa lwaki batumwita Mama. Yes. Tugende mbasi. What means dala muri? Ofachi. Tugende. She was that kind of person ayagala omulimo gwange. Yeah. Because ayagala music. Era yebwalaba ekirungi. Ate obulaba ina ne bayambanga mutufu olaba tayandi. Okitegere nali muldewo okusimu waliwo omuntu eyamukubira essimu ng'ayagala mbu yagala ombumire omugundi n'amukana edda si bwe bikola. Ng'ayagala kola ki? Nga bw'onoogamba nga bwe nakukubira njagala ompitizeemu onvume kati omuntu wange asobole oyitawo n'agamba yamuddamu bw'ati n'amugamba nedda si bwe kikola omuyimbi atereeze kino ne kino ebituufu era nali nvuga we nenga just industry temanyi nti no balina omuntu ali ayagaliza ebintu ebyenjawulo fikala abayimbi tulowooza nga bwe twagadde kitegeera Mukama anatusasa ne tubeerawo ngera bwe tubaddewo. But out of the blue nga mu kubeerawo obulamu ne bujja bubeeramu obuwonvu ne mubaamu ebintu kitegeera ebitutaataaganya ng'abantu. Awuse nti nno oluusi ndowooza oba ne bitusinga amaanyi kyenja okugamba awuse ne bitusinga amaanyi. Because abantu abamu bagambye n'okugamba nti omukwano gugize ne gusinga endongo biki but ndingenda okugamba nti obadde onneetegereza tukola music naye ng'ate bwe tuli in love because bw'ogenda ku akaunti yange endongo kweri n'omwezi oguwedde ne Friday natadde watadde olimba baluyita location yes natadde oba kategera kyengeza ngamba neera ne budde mabega ntadde kitegeeza nze mbadde mu ndongo era nga ntambula n'okutambula ngenda n'ebweru n'ennya n'enkola n'ekirala abantu batategeera tekitegeeza nti gwe toyagale gw'oyagala olw'okuba n'ekirala being in love I fell in love with my partner ngera mwagala ogutali musango kana abantu baba branding ngane waliwo yabavumanga nagamba babina ababi beyagadde bagenda kuzaala mwana kyo ebintu bye wabirabanga obadde okimanyi nti n'asemba nayo position ekituufu kati kala gwe omugezi tusemberemukko obo kale tubadde tusaba osembemukko okitegeera kale gwe omulungi tusaba obijjemu oba ffe mu kuyimba waliwo kye tugamba ayimba obulungi kizibu okuflatinga kyokka ne okuflatinga nakyo it's part of music era agamba olimba aluflating naye nga ate yabadde ayimba era nga bodda mu bamanyi era yadde ayimba tosobola kuflatinga kati mukyo I'm proud of obandi mubi oba nfaanana nti I'm proud of myself. That's why I call myself Mr. Black. Muddugavu ate omulungi atali wa kizigo. Muganda wange siri wa kunoonya era bw'onoosisinkana mba fresh and clean. True. Ndi wa myezi mwenda. And totandise kati cause nze nkumanyi from where because I've been hustling. Nze ntunzeeko engatto ku kkubo nkozeeko mu kajja nkozeeko mu owino nga nkola neekolerera tebankolerera. Okay. Okitegeera ne mu ndongo nenjefatira okusinkana dayasi okusinkana gundi nga nfata okitegeera kitegeeza nti mbadde omuntu omulungi alina benswalira oba kategeera nti sigudde bugwe bbugu kubanga ekikula amangu kifa mangu nze siri kisogasoga okimanyi ekisogasoga nkimanyi kikula nekidduka
naye bwe kibira kikka ate nzika kikkamu speed nnyo kati nze siri kisogasoga njagala ntambula ettaratibu katono tekiri ku bbanga likijja kumala kiri ku bulungi bwe ngenda kufunamu. Yeah. That's why bwe nzize ntambula mu bbanga n'okundaba gwe katalogo yange era bw'ogira nti ennyimba nnene nkozeeko n'abasajja ab'amaanyi kitegeera nenfuna guidance okuva gye bali oba nkitegeera. That's why ondaba nga ndi mukakamu mu mbeera zange sirwana siyomba kinne bwe kinsinga amaanyi ajaseera kyekyo. Ndi muntu waliwo era tetuba n'omwagalala wawe bw'akolawo ekintu n'oyimba n'oboggolako ng'omuntu neera ng'era omwagazi era bw'era omanoga era ye mulungi wange ate nfe nakyo era ajja kutereera bw'anaaba ateredde bwe tunaaba kitegeera kubanga kimuli kirayanibwa enjuki empitirivu. Nange ndi kimuli olaba bangi oba bazze mu zi-interview n'agamba nti yanjagalako kati nze atali mufaaza bwe kyoga nti oli yansanga sirinaawo yadde muntu. Actually wagambye awo tujja kutuukawo era wenjagala nkubuulize kozi wagambye nti noli baze mu interview n'agamba yanjagalako. Kati obulamu obwo bwe butwe buzze butambula okutuuka kyewabuuza ekibuuzo ndandazze nnyo naye ng'era weewo tuzze okutuuka abantu ne batumanya ne tukola bwe nkola endongo yange. Bwe okeza nnyo ate kati nkole ki mu kamera nina ebibuuzo kuba kakati munnange muzeeyi mawasirise ensirika gyasisemu alinga agamba musajja oyo kiki simanye enjala emulugu yava nawe mulebe kakati bwe tujja nga tutambula eno proposal gye mwakola was it real? Was this a stand? Was it promoting you as Amos Robbins? Cause bwe tumala ne tuwulira nti olina abaana agamba n'ebintu byabe sabimanyaako zibeda yabiti yagula empeta ne babitegeka nga baagala kukola stanti zaabwe. Were you real proposing to Black Sugar? Now, are you asking Amos Semako Amosa? Poza waliwo proposing nga singa si muyimbi. Kale ontegeeza nti waliwo proposing nga byaddala si bya kati really let me give this nekale kyogere I called nali nvuga mama nina gye twali tuva yasijjukira bwe ne mama kati naye akuyita papa nina gye twali tuva ne mubuuza mu mmotoka kiki wandyagadde oba tugendeko ng'ewantu kale mu mbeera nga bonobuuza omuntu nti oba oyinza kubaayo kibwe bityo mu mbeera kyewandyagadde nalina ebizibu nga bintawanyanga ne sina bulungi naye nga mbongo bwange nnoonya ntegeka at least ku birthday kubanga birthday ye birthday yange muzigata it's Valentine emyoyo gyakwataga kati I was like nga njagala nkoleyo ekintu kubanga we have been in a relationship nga ate mugabi mugaso yita naga ndese sando zino oba nange mbadde ntambudde gyemba mu mitambulo gyange n'oleeta noganguze kino okitegeera n'okireeta. I was like I wanted to do something kale omusanyusamu mu time eyo nyinza okuba nga nali situuka mu busobozi bwe nandyagadde naye kwoba obusobozi bwe nsobola n'omusanyusamu ngamba omusanyusa mu mbeera nti omutima omuntu kale nga kiri real nga toyina kubanga twali tukimanya obukozi nti birthday yaffe ffenna zibeerawo bweziti nga njagala nkoleyo ekintu nga nange nkisudde oba tuvaako wano oba ne tutambulawo oba ne tukuwe bityo naye nga sikimanyi ate nga ye mulungi nnyo mu bintu ali active ngate wogamba nti tejja kuba surprise kati nenjagala mbeere ddala open gyali naye we namubuuliza oba yanziramu ki alina enziramu kale yanziramu yali oba ali kusiba yali nangamba oba tujja kiraba kati bwe kityo kati nenyumyamu nemmeeja era bw'oba osobola okuza nina omwami omu gwe nabuuza maneja w'abayimbi abamu nagenda navuga nengenda mubuuza naye olowooza nyinza kukolera ki mukwano gwo mutegedde gwe wabuuza naŋŋamba mutono muwanvu naŋŋamba bye yaŋŋamba naye mbulufu bye yaŋŋamba neŋŋamba kati nga neesunga nnyinza kukikola ate kane nga kale obudde kabagira bugenda mukama nsaasire naawe ofunyewo akasente nkole bwe nti kati tuba tunyumya nemmeeja nemunnyonnyolamu meeja naŋŋamba
naye gaje mga naye wabula meja nkoye ebintu statement ya nemga nkoye ebintu by'obutakakasa mpya njagala nga mtange bwayitanga ali mpya kale waliwo ekintu ekitajjudde nebyo bwe twanyumya nga wabawo emboozi ez'olusaaza asaaganye nagampasa ninga obukosi bwo kati nga wamanyi okukiinawo atyo mpasa ninga musaaga n'abaana bagamba mbadde nsaaga lwali mbeera bwetyo kuba musaazi yakyogera emirundi ng'emeka mpasa twabanga tukuba nnyo olwali nanti mu lwali mwaki ku mwali okuba emirundi mingi director yagamba gwe va nze nko mpasa naye kati ng'omusajja nedda kati ate gwompanda ebigambo mukamwa ate nga wampise ssebo nzaaba kati ssebo oyagala ojjule kale teyakukakambi kujjeko nedda naawe kale gera maaso ne kibeerawo lwako nze ndi muntu akola ebintu byange bwe ndaba nnyo nnyo ekintu nga kirimu abantu bangi nga nkyesala kati nga ntandika omutwe gwange kyegumpa okukola mu tayimu eyo ekyegerango bwe mbanga ndaba siiwa lutalo kate ne nnyonnyola meija ne mugamba mu kirowoozo kyange nga naye njagala kibeere tukikole nangamba twandikikoledde ddala nno ku lunaku olwo lwennyini lwa birthday kiyinza okuba ekyamakulu kati kubanga abantu abagala basinga bagamba byali fake kati bayogerako naye because she was part of the arrangement no she was part of nti obulamu bwange kati naye nga baagala bo ndowooza mumeja kuba nnyonnyola gye yannyonnyola baakisa mu ngeri nti omugamba nti on that day bannaye twandigenzeeko mu ababiri mukole bwe muti nga baweerubisha batwagaliza nti twanditegeseeyo wano tutegekeyo mugende mutambuleko mukyakaleko mukole bwe muti oba ontegeera olunaku lwa special naye nga nze kyendishuwa ku twesta nti yalimanyi nti yali tamanyi kintu na kimu tamanyi oba okitegeera nga naye yamanyi kubanga also ne famire yakantu yali naye mutegekedde okitegeera ebyenjawulo kati nga nfiiringa nyine mukazi wange nemba kubanga esente nga zenaliwe kyanali nsuubira zigaaniddeyo sizirina nenga genda kutuuka nga sina okitegeera kati nentandika okugatta obwongo mukama omulungi meja naddamu namuza naye okakasa you want to propose addamu akubuzeemu alabe oli sure no regrets mugamba blood njagala anti gwe ne bangandi mukazi wange tugenda kusiba kalenge obe naye bwento bwe namuddamu n'aseka nemuga anko nno ndi kwalaali nemugamba kati gwe tola banno bagenda ne bagamba nti abakazi nti yayagala ono yabadde noli nemugamba ne bangamba ne batukebera wali mu ddwaliro I will stick on her mu mbeera nti nemuga lwanso nemuga twalinamu embeera ezitutawaanya ng'abantu nemuga tuyinza obba nga tulinamu ebitutawaanya ng'abantu naye that's not the issue. The issue is I love my woman mwagala okitegeera ate ebisigadde ng'omusajja olina obikwata empola obitereeza empola kuba obulamu bwange bubadde buzibu gye buvudde buzibu nnyo gye buvudde nti mbanjala ne mbukwata mu mbeera empola paka lwe tutuuka olunaku lwa gundi ne lutuuka olwa proposal ne tugenda ne ngikola mu mutima gwange ntya Katonda olwaleero ndayirira nali mu mutima ogwa ddala wali soba wali in the mood wali in love ate n'ekyaddala nti sikikolangako gamba nali ndabira ddala ekintu ekipya gy'oli I was real as in real nga mu mutima gwange mpulira kyaddala era n'omugamba would you marry me, would you be my wife kati nga ndabira ddala waliwo ebintu kati ate nekijja kikwatagana ne mu time yennyini eyaki ey'ebyo era ne bitambula of course tuli basita era we tubeera buli kimu era tuba n'ebyo kitegeera mukyala w'amaanyi olwaliro ne bwoba omutunuuzizaamu katooki bweti n'ogimutunuzaamu vidiyo etambula madde manyi nti ayaka muddugavu era ayaka katooki nsobola omukubamu omuliro nedda kyengezaako okugamba nti bw'oteekawo essimu bw'otyo gikwata si yayina kamera nti
era ofuna okugamba wamaanyi mukyala ali powerful, you know. Kati ate nange ndi nzitowamu okitegeera ndi waddala okitegeera kati wekanga so that to make news it escalated bamujje ku lujja basazewo beeyagale bulijjo badde bagira but nga tebamachinze era babeeronze you had all that anne bitalina kyebitulya ebitalina kyebitulya okay kubanga nze mama we yansangira teyansanga nti ndi mufaaza oba ndi munaye when namusangira samusanga nti mu sister. Oh, definitely. Ate kimuli ekyegombwa buli omu buli nju kyeyagala ekigweko ndi kimuli ekyegombwa nti buli nju kyeyagala engweko baba ontegeera kyenza kugamba but it's all about nature. Nze nina bendaba ng'oli n'ayogera naye nga ayogera oluusi ne ku ekyo ky'atamanyi ne ku muntu gw'atamanyi okiseera ne kulamu bw'atamanyi kati ne tubeerawo bwe tutyo ne tukola proposal and it was real. Era bwe twavaawo ne tugenda ne twavinga party gye twalaga sanya eringi ekire mundu n'etokota kyogale tuli ba bulijjo nga bw'okyogedde n'otogubalirawo baŋŋamba mbu magazine olina AK47 ani yagamba atabeera mu kisenge eŋŋamba ani yagamba olina ya mu Russia ani yagamba ataba mu kisenge ate akabati oteekako kano kakuba rapid toteekako kano ka tu nkutidde sokoleke so that was it was real. Then your journey later tutandika okuwulira ezeemu violence omuntu domestic violence after the proposal. People are saying omusibira mu nju omukuba. There's one time yali ku radio then she a little bit uttered out a little bit ebintu ebimu temumbuulira nze simubalagangako simumanyi eyo the proposal nali sigimanyi that night. The following day tuwulira nti ate olwakomyewo wakaya yabadde migoba nte and it kept on moving almost for a week. Yes, and I was worried era bwe nali nabagamba Amos mbadde simumanyimu eyo mbeera because I've known Amos a little bit wali masajja manyiwo mbadde simusuubiramu ekyo newaka manyiwo. I'm like era nze na getting worried ne ngamba Amos ate watandika ddi okuba abakazi. Okay, I saw that story also. I was shocked. And the people bemuwangaliramu be bagireeta ne musindikira era ne nasasindika message wabula nayogera n'omuntu omu yeddira omuziro gwe gumu ne maama wange ne mugamba nenga tekino ne mugamba nalwanyeeko tekinyuma ne mugamba tubadde nga tuhavinga okukaayana ng'abantu okukaayana simanyi mu luzungu bagiyita okukaayana naye ebanga fight ey'okukaayana verbal fight. Ne mugamba naye really nangamba era mchala najja na clarifying that's later like a week namugamba nti wasoose kwagala it wasn't a week 2 days it was 1 day to 2 days 2 days I think era n'abagamba n'ayogera amazima n'abagamba emirundi n'abagala n'ayogera amazima okitegeera n'ayogera amazima echa of course abantu aba bwe mukaayana abantu kati ekimu ku byo either oli okukaayana amala n'alwana baba talwonye mulimu alwana nga tayomba mulimu ayomba n'amala n'alwana mulimu ayomba obuyombi nga yekyo ekyokulwanyisa kye n'ayogera n'ayomba okitegeera buli muntu kala alina embeera ze ng'omusajja yagamba nti buli bantu balalu naye the degree matters. Buli omu aliwo okitegeera buli omu mulalu embeera ye kati ebyaliwo oluusi nti oba nti n'akyogerako era wakyogera kubanga munayinze gwe baali bagenda nti munayi nalwanye nze njogere ki era bajja kuŋŋamba nti nakoze bwoti bajja kuŋŋamba bwati omukazi okitegeera talwanibwa takola negamba kati oli mukyala wange babanga batugambye embeera bwe bati eri bweti it's okay let them talk
okitegeera kuba ekituufu amazima okitegeera mazima ekiruma abalala kubanga tebamulina nga nze amulina okitegeera n'ekiruma abamu kubanga bo tebalina babagambako balaba ate munnaabwe yayina amutwala okitegeera kati nze mwe nabisa mbomwaye nga ye kyekinzita wenjagala nti twagalana nti ande ekyamala eggobe mu kibya later ate kuvayo n'agamba nze temumbuulira bikisolo nabyo mwalaba byali bitu you saw those things mu videos nga buta n'agamba bw'atyo mu interviews ezimu ng'alinga akwegaana temuli mwenna biki of course omuntu wabanga abadde alina erusa ekimunyiiza ajja kujja kugambe mazima at that time olusi abaawulira era waayita ebbanga era mwatusanga tuli ffenna oba okitegeera because that time olaba wane Munyonyo ku gundi ku Matters Road ku gundi ku apartments obuli awo zabeeranga awo Munyonyo bu apartment yoko level yakuna ne kati watuukayo otya ati kati nze ngena baga kati Amos ngena kugamba ebigambo bino abatabuzi soko owulirize ngena kugamba ebigambo bino there's nothing happens in industry ya Uganda nesifuna ko hint era omusajja yagamba waliyo yangamba nti but of course beto kimanyi February mu ndongo toba amuna chali nesifuna ko hint ne I didn't search ko wantu wonna naye nga ne level njikugambye naye kale ngamba naye kale bobanga era kale nedda kati n'okumanya akakundi we mwali kakati mucho kyenge badengezako kugamba nti lwakuba nti abantu boogera ku ffe be balaba naye nga abantu ebintu babikolanga abantu balina ebintu bingi bye basula nabo abantu basula n'ensuwa wansi nga banywa amazzi abantu basula n'abaana babandi nze sinza kugalira mukazi mu nnyumba kuba wensula wali open andange kyeneewuunya nze wensula ku lusozi ate wali open okitegeera wasula abantu ab'enjawulo ndowooza ayagala story bw'abanga owulira oli ayagala abuuze yandigendedde ddala awo ennyini kuba waliwo abapangisa n'akolawo story ennyini kuba basobola ogimuwa etali nze gwe mmanyi muntu mulungi abadde mulungi era aliba mulungi era mulungi ontegeera understand abantu buli omu ye kyawulira kyayagala kitegeeza oli ajja kuwandiika nakagambe okimanyi nasanze Amos wali ku petrol station ng'akola bw'ati nga si kyekituufu agenda akigambe gwe mwagalana naye musajjuke bakusanze okweyimiridde bwoti mu mmotoka n'omukazi nga tubimanyi nako kati naye nti bwe bulamu bwe tutambuliramu okitegeera bwe bulamu bwe tutambulira gwe kati oyinza oli mufumbo dayasi omukazi bayinza oba nga bakwagazizza abakazi buli gwokolako interview okitegeera naye nga you're just free soul ali awo okitegeera nze nali mbaddeko ne ndowooza mukyala wange nti alabika mulina abantu benalabanga naye kutuusa nakitegeeza ninga mpozi guli mulimu gwe okitegeera kati kagezi awo ng'ajja atera najja n'alusi n'akula najja n'abula najja ngera gw'oyagala bagamba atabubira nsikoye taliira atabubira nsikoye taliira uya era ebiseera ebisinga ekintu ky'otalinaako time era yensawe ebeereeyo nekyolinako time kyekyo kyogamba naye omusipi gwange ogwo woguwummuzza wakyamu lwaki ogutadde awo omusipi gwange kale era bagutwala kati nze nina ekizibu someone told me that you're non-decisive not that I'm non-decisive but ntwala obudde okubeera decisive kwebyo ebintu kubanga embeera weevu nnene nnyo gye tulimu ekisookera ddala we are stars ebitulumbagana bingi waliwo n'ebihappeninga nga waliwo yakitaddemu ssente kibeerewo oba okitegeera n'agamba nze lwampaka kifuba ddembe abo tebajja kuba babiri ne bw'oba oyagala nnyo bagamba wulire ffe abamu gatutuuse nako n'agamba tekijja kuba nno nkakasa okitegeera kakati ng'olina okusooka n'okyetegereza ng'era zaasomye ne weetooloola n'otooloola mpola ne weetooloola oba okitegeera kati that's why nti ojja kusanga ebintu ebimu nzira kunsanga ng'akibamukira nnyo nkisalewo at one time nali njagala nagendako ku happy time zaawo tulekokko n'abewaka mbabuuze
tuwulidde nti mwe musinze okulemesa relationship ya mutabani wammwe nga nenjagala ngende mbabuuze mbagambe bannanga bali beeyagala because I heard nti omuwala tebamusiima naddala agamba things came out nabiwulira rumors but wendi actually nalina okubira ne Barons Mayor nesamukubira ne muleka cause yandinyanguyidde mangu kwa at least wakambanyika bano ne bangamba nti ate waliwo no sister ali Germany yagamba nti okubera n'oyo omuwala gwe nakatono ke mbadde nteekawo mba nkajjawo ne baga ate maama yete Nyazala tayagalira ddala muwala gamba muwala ali media like ali badly represented which so I heard it ngamba era kati wano wenkubuuliza is your family at par with omuntu gwoyagala for the last meeting gye nafuna with my family we discussed a lot because a lot has happened. I wasn't fine kugenda ku media ng'omuntu era Joe na breaking the up. I did that interview by the way with Alan Cruz yes nagikoze I felt like nakedde omanyi wokera ku macha bwe nasinkanya Alan Cruz ne twogera mu 2-3 yankubirako ninga nayo manyi interview because the manager yadde abogerezeganya no let's do an interview let me be nemugamba njagala njogere the real person mamwe njoba mumulaba nikamwogere nganze bwe mumulaba I mean ngamwogere nganze bwe mumanyi so singa bwe mumulaba naye nganze bwe mumanyi era nenyinyonyera nganze bwe mumanyi okitegeera yes nayogera ne family ne mbagamba nze njagala let's tukole emirimu gye tulina okukola tukole bye tulina okukola I don't want to involve anyone mu buli kimu nti oba nti gundi nti ani opinninga anyone because at the end of the day tewali gwe baba bagamba nti onenya gundi diocese it's ours and those things oluusi bye bitufuula okubeera okuyimirira ddala okubeerawo strong okitegeera era emabega nali nsinkanyeko mabega ne mugamba nti ba third party basaana okuva mu bulamu ndowooza kale kituyigiriza okuzimba mmwe mubeere mmwe okitegeera dani kubanga olwaleero nja kwekwasa dayasi luli neekwasa omulala dayasi antutteko mukazi wange naye nga nze ate etunuddeemu nga nawe tolukoze self check kubanga bwe neetunulamu nemmanya nti ate n'ekirala abalowooza nti bo bamanyi omanyi waliwo okumanya gwe omumanyi mukwano gwe ogambe musukka mukwano gwe naye siine love way yes ontegeera kyeŋŋamba kituufu ako akatundutundu kaweebwa musajja na mukazi abeeyagala aka in the deeper okitegeera kakati nina bye mmanyi ayina by'amanyi nga byaffe bw'aba ate nze ndi frigyali bwabanga ekimusanyusa olwale n'agamba nti njagala naye ate nga sikisuubira kubanga muntu ayagaliza amummeremu oba endala bavama kyaba n'ebikimunyiza nti kiba kimunyiza naye muntu ayagaliza ng'ayagaliza ddala era bangi boolabye bayambyeko n'abayamba kale me I don't want to involve anyone in my conversation okitegeera okuleka ffe ababiri kuba kyekitufuula ffe kyekifuula family okuba nti muli family wekigaana baleme kubeerawo blame because nze siina bigambo byange byenja kuteeka ku muntu nti gundi onnemesezza it's me no sigenda mugamba tewali yannemesezza okay taliiwo so the family tuji era nze I won't say anything about my family or family ya mama I won't say that because why ekibuzo kina ntitandikiddeko kyenjagala osembyayo then we go to the music part right now music part tumutambuza tutya biki ebiriwo ekyandisoose nti you getting involved with the Black Sugar you had mwamuleeta kumukozesa nga
a promotion stunt ye jatamanya but later on wano ndoza gwe nogwa mulavu ebyaddala kuba nakirabako ne some interview nga bakimuwandiikidde n'agamba saamanya kumbe mwali munkozesa bukozesa nze nalowooza muntu ankwanye anjagadde enganze bwendi kumbe wali oyagala ku bagita batya yo rebrand okomeo nomunoonya omuntu ani asobola okutuyimusa tubeere nga ensi etulaba nemutulaasi nemuzirolwinga kwani ku Black Sugar nemugaa katukozesa ono naye tumukozesa ina form of mwagala. Is it true? Mama uja ali mufumba. Mama wange yafa bandi rest in peace. Rest in peace mama. Mboza ncha. Nenga tata uja ali. Naye yafa rest in peace. Rest in peace. Nzendi baba itabaja? Mfunzi. Hati na mazaawo ne bajjajja babazaala bonna baafa. Ekimakinga bado nakogeza kama nshireke. Na mfunze ne mfunzi. Ekimakinga 101. Ekimakinga makoko ba maka. Yomu kona tukipima nnyo dirwonyize no we yanjuruza. Yeah. Because obudde bumala ne buziba bino byonna kamera bizimala ne ziba. Yeah, true. Tudda mu reality. Okay. Bumala ne buziba ne mudda mu kitanda abiri ba ne mubeera obategeera. N'abadde bonna bakubira walala kawaba abaana bonna betwana nga agenza anyiga owuwe mu kifuba. Okitegeera kati nze when I came nkubulidde story yange era ekibuuzo ngena kifalinga oyadde yawuliza byensosoko byo wasookedde ddala okwogera byenasooka okwogera andesimbwa olina kizibu buzibu ku nti gumedulo bolongata naye bw'obanga tolina kizibu nnyonnyodde ate bagamba omuntu ebiseera ebisinga ne munjogera yeeyogera n'ekakasa kati emboozi nnyumiza emirundi mingi nze natuukako noyimba nga ntya omukyala ne ntuuka nga njagala mudduke n'omudduka olw'okuba nga mmutya nansembeza nnyo okunteekamu koodi nnyo kitegeera kubanga nze sijja kulima nze siri muntu nnyo ndaba omukyala n'omulaba nga mulungi naye nze ogamba ndi ngenza ogamba omukyala nti nonkwagala ekisooka nina ebintu bino oba pride oba ki beerawo ne ŋŋamba kakati ate mugambe atadde mu kunneetoolooza oba yefule nti tanjagadde nze nswale kati nenkirekerawo mbeerawo neŋŋawakanze emikono gyabwe kirituuka so ino ne mundongo ndabe nga nvuga bwe nti okutuusa nti lwakuba nti nojja game bweyina okuba because this is part of business, badde etambula banaye sente mmeka ze tusobola okusasula omuntu ku muntu byakoze sente mmeka zosobola osasula omuntu I don't know cause omuntu that's okuba mukwano gwange gye tuvudde ebbanga because me if I knew you in that time that you were friend mwali ba friends kyandibadde n'ekisaa kimanya nze yes sente mmeka ze wali oliddeko ezange zinnyonnyola ensi but we've been our friendship has been countless not based on money issues. Why? Because we like tubadde twemanyi mu buntu mbeera bakyali kitegeeza tewali muwendo gw'osobola sasula tolina omukolo gw'osobola sasula okitegeeza teguliiyo naye gyesindi wabaawo ababipikanga nze nga bwe naggambye wali because information tuzifuna ate bagamba ogenda okumanya amazima nga obudde butambudde I know and nawe gemu endo ng'ogimanyi dayasi gano mind walwali emabega akola ekintu kakati mboli nande bwate mbisimanya of course nze mukya wange yali asanzeeko message zange n'akebera messages ezimu okitegeera n'akebera amasimu era okuva from that day nemwana oyagala nze system no si birala kubanga nange waliwo byendaba mu simu eyo ne reacting you react lwaki ate mbasi reacting ama nenkyogerako but noni ne badwe ne mukyogerako nali nalabye nno kino bwekikyadde bweki nange naye nagamba nno nange nalabye kino nalabye gu national simu zabatemuli ziri mu passwords n'omugamba buli omu password ze yange agimanyi ekitegeera ne ya bank buli kimu ezo byange bibambyadde nga open gyali kati nze ddala nze sina budde bwekweka ekyange kiriba kyange kitaliba kyange tekiriba ne bwe ndaajana kiba kifoluse nga si kikyo obuba buyita obukkiriza Allah yatukoola mu Quran yakoola abakkiriza n'akoola abasiraamu
yakola emitendera egy'enjawulo ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza olimu ogwa mu ttulubaki kuba tosobola kuba mu ddiini gy'oli nga toli mukkiriza bulungi nnyo kobe musamize olina okusooka n'oba omukkiriza kikulu nnyo kinzikirizibwa mu mizimu n'emisambo nze nzikiriza mulaavu gye ŋŋenda okuwa gundi bw'oba toli mukkiriza mu ekyo oba olimba kakati mbuuza ebbanga lyonna lyetubadde nga tutambula kyenkugambye nti mpozi zinga oli biased bw'obadde olaba tuli mu katemba ebadde laavu kivula n'abantu badde bajoogerako bagana naye temwesaana era bajje balijogera nako eyo yakwogerwako kubanga tewali yatugatta katonda yatugatta bajjajjaffe batugatta era bakuyita muzira ate naye omanyi kyobanga nange nsula ntambula ekiro just tuleme kunafuya abantu kino kyekirya naso tuleme kunafuya parties ez'enjawulo abakyala dayasi naffe abasajja tulina ebizibu byetubeera dayasi nga tebibeereka naffe oli agamba dayasi nja kugamba oli abasajja nga tasobola beereka naye oba omukyala nga tasobola beereka naye naye gwe omuntu okugumiikiriza ne mumala omwezi gumu naganze ngumidde dayasi naawe n'ogaa nange ngumidde omukyala gundi n'omukyala nagaa ngumidde omusajja gundi eyo yenjawulo remember mwe mulina forces zino zoogera zino bali bakola biki bali naye kitegeeza okubeera nga muli mu relationship nga mukwano gwo naayogera kino ng'ate naawe okitegeera even those you call friends ate nabo bawuli aboogera abantu bakomfatinze ate nabo bagattako kyokka nga ekifuula emikwano nti mikwano kwe kugamba ne bwe nkusanga dayasinga obadde olina kyokola ekikyamu nga naawe olina kyokola ekikyamu bannaye mutuule mubeere bannaye si bwekiri so si kukuba we wava olugero olugamba akuba owuwe akuba awumbawumba engalo tazikuba lumu bw'ati azigira akuba bw'ati mwana gwe mwana olugi ne lutaluma ekisigala ne muyisotingire ebbali kubanga tuli bantu gwompita mmotoka toba ne mmoloka etuuka n'ekyamuka yeetaaga service okitegeera kakati nze gw'olaba maama nze nabagibwa mu mwoloola okitegeera naye nga kyemmanyi nti mba loving and care okitegeera kubanga njagala and omuntu okumpa chance nanjagala to a star like her naga nkwagadde njagadde sita munnange kyanjawulo ate ng'omusanze already agoberera peak because me I've been traveling ngena nenkuba zi festivals ezadala blood bwoba owulira nga oyagala just twepimemu naawe erinnyamu nawe gende nakaseko oyimbe otegera nange ngende Zanzibar nkube kuba teziggwayo ngende sikuduula babipima nti ani katosobola kupima wenda kaseke nowe Zanzibar lwaki nkyogedde bwe oli akipima mu mbeera nga tamaze kumanya birooto binene you understand nga tomaze kupima kati gwe noyagala oyingire ne mu kitanda kyaffe ne mu buliri bwaffe omanyi okitegeera obulamu munaabuyingira nnyo otegeera gwe noyagala nnyo oyingire omanye nnyo n'ebitakukwatako. This interview omuntu bw'anaaba atudde beera mugezigezi they understand nze omuntu bw'oba onyumya nange nze siri nnyo munyumya ate siri nnyo mwogezi njogera naabo bwewa oli kyali wange tuyinza okwogera nogaanoga nti oba nafunye kaseti nga kyali wange nga bwe njogera naawe nti kwa oli ndugu wange si kyamuntu olw'okuba nno ndabye kamera naye obulamu tubukwate mpola naddala ffe abavubuka ebitumala mu bitono nnyo tugenda kuttatta n'obulamu bwa bannaffe nga tubalowoozesa byebituufu osegera ffe ffenna twekuba emitima because gwe bw'omala okuttatta n'obwange ng'odde waka nga weebikka then olwo n'osanyuka anti kati obutatanyogeze weebase kikubeerako era gwe n'omala n'ogamba munne kati nze mbadde olaba mu bbanga lyendi nalyawo so depressed nnyo nti tuka ekiseera nenvuga emmotoka nenvuga buvuzi nga njagala kuvuga nga siwuliza music but my team nenwanako nnyo okulaba nga mbeera nga bwendi mbeera active mbeera kino tokola bwoti ekitegeera because I was like mwana tutuuseewo tutya mwana n'olaba ekintu ku media nabanikitira tikituuseewo kitya naye
Me, I don't judge anyone and I won't judge anyone. And my journey, I will be chendibeera ekyo Katonda bakyantegera okuba kubanga nze nali ntandika waliwo abangamba tekijja. I have a friend of mine yasooka okunnenyisa ku stage ennene. That was one Marafiki. Ne bansasula sente ze bansasula nga nze ne mbulamu bwange wayinza n'okuba omuyimbi omu wantajja zisasula. Okitegeera. I was like, wow. Oman Rafiki? No, Marafiki. Marafiki Festival. Marafiki. I was like, really? Ne bampa akakaaga akaddo. Ne bakasasula ate ne basasula ne bandi eyakuba, ne basasula hoteli, ne basasula ne tikiti 3. Ontegera kyengezaako gamba. I was like, wow. Naye ku muntu atandika nti kitegeeza obulamu tetwegoba nabwo. Ofa byofa nno bitono byo. If God nga ye pass you with them now boja bituukako. Ebitono nnyo. Kati nze ndi muyimbi nabeera mu kuwandiika n'entereza abayimbi ekyo nakyo ne kigenda. Ne mmanya nti bano ne ngamba bali bwe bati sijja kulina siinayo gwe njja kujjonkera yadde omulaku n'olumu. Era actually neewuunya. Era nali manyi ng'olina omuntu gwe wandabanga naye. Yes. Era nali manyi at one time ogenda kuvaayo wandemo. Nedda. Ate no ne mubaako ne mbakera gwe wandaba naye nankuza ng'omwana. Ye muntu asobola okumpita n'angamba n'okuŋŋamba. Lwakuba kati twabizwa ate ngamba kkojjawo asobola n'okuŋŋagalamirawo n'enkuba kibooko. Anti ayinza emikisa gibasewo bukojja. Ayinza ogamba naye nga mu kitiibwa kyalina ne bwampita n'aŋŋagalamirawo. Kitegeera. Kiba okungalamirawo. Kubanga I respect omuntu omukulu. Bwabanga muntu mukulu. Ngera naye akimanyi muntu mukulu. Omuntu omukulu yeyo gwe bagamba Dias obaye nezyanjogera nawe ekigambo ne nkugamba Dias munnange nno gwe njagalana naye ayina wano we yanyize nanyigiriza nawe n'oŋŋamba munnange nange n'oli naye n'akugamba sayidi nanga Amoso yalimba akola bwati ne bwati nabo bolo nagamba naye kati mutereze kakati omuntu omukulu oyo bwajja wakati wammwe n'abagamba ye lwaki tomwesonyiwa anti uliriza najja n'abagamba wakati wammwe either oba n'abeesamba n'ataboogerako kale nno yagambye mwesonyiwa nno wandigamba kuba oli n'apika oli mulala naye n'asirika n'ayera mumanyi akakamu mumanyi okitegeera kati ate bw'amala okukola ekyo ne wayita ebbanga n'afunako sayidi emu gy'akwatako aga nti abamubi oyo gw'olaba nno nina nno ne gye twamusanze mubi nnyo wandibadde omukola ne bwoti mugira bwoti abamubi okitegeera kakati zasanyiriza ojjamusanga nsirika kubanga simanyi bulamu enja gye buntwala mulala ojja kuba oyogera nga mwogera bye mwogera enkya osanga abantu bwe mbadde mwogera nga aliwe bati ng'ate nga gw'obadde ovuma ngezaawo kyengeza nga gw'obadde ovuma yayamba ate gw'okitegeera. That's why nkugambye nti nina gwe nagenda ne mugamba nti nze simanyi naye munnange ayinza n'okuba ng'ayina ne wannyamba nga nze sikimanyi nga sikimanyi era nga nnyinza obutakitegeera kati naye ng'ate ndikitegeera oba nga kiyamba omwana wange oba okitegeera obulungi buliba bulungi obubi bubi oba kategeera kyeŋŋamba just obubi butuyamba okumanya obulungi bwe tubutuukako obubutereeza. That's why nze onsanga I won't say much because manyi nti mu myezi ebiri mwezi gumu mu wiki bbiri nina okuba n'oluyimba mba mu studio yange nkola nerinnya neŋŋamba kange nenshutinga evidiyo yange neŋŋamba kambewo bwe mba tenkoledde awo kanneebakemu agamba tekinkoleddemu kanvugemu emmoloka yange bwe tuba tekinkoledde kankole bwe nti I don't need sina bad energy ya kussa ku muntu. You take time ng'onteekako bad energy then ogenda gyokyeza bwerere at last omalirize because ebigambo mpewo era bimala n'ebigirawo. Kati njagala okubuuza Amos tetujagizaayo yo yajja yali engagement tukyala ddi twanjula ddi embaga ya ddi do we have that in mind? Okimanyi nti nno nti nnafo z'akayimba bakagwe tonnakimanyi keka tutwala mu ebyo nako z'akayimba mbadde nzija kayimba mbadde nzija kayimba sooka oleke kale nze Dias kati nsobola okugamba nti bambi abawuliddeko kye bawulidde oba abafunyeeko kye bafunye
tewali mbeera bambi muleke just kwonoona bulamu bw'abalala nti sayagala kwonoona bulamu bwa munnange kumundako naye nti bye njogedde bye bibadde mu bulamu bwaffe omutaliimu nti nkonjedde oba nkonjera bye biri mu bulamu bwaffe bye bibadde mu bulamu bwaffe otyo tuze tutambula okitegeera gwe nze sijja kukakooli ajja kuŋŋamba nti onteekemu kyoyagala nti kyemba njogera mpaka bw'oba owulira okyagala kyogera you can call Dias okyogere kibeewo era bw'okyogera naye bijja kuvaawo okitegeera nozzaako kito ekisinga obukulu omusajja oba omuntu yenna tebamubalira mu ssereza alina mu nsawo si bugagga bamubalira ku ki ku byokoze ne ku bintu ebikalu by'olina ziringa ebigambo bikola bwe biti anytime bagamba sente empewo sente zikola bwe ziti leero ogina ekyato ogirina ate nedda naye kati yateekawo ekizimbe kino omubala onoomugoberawo ne bw'aba obwavu bumulumye anoonya abakigula ekizimbe ne babula kati oluvannyuma nnyo abaagira ati nga n'ekizimbe ekibadde kimutunza kiweddewo n'atereera naawe buli bw'oba oyogera think edda twali tusoma Quran okimanyire best way okugyamu omuntu amazima nga bagamba munyiize oba musanyuse those are the two omuntu bw'asanyuka ennyo ne bwanyiiga ennyo and those are two ways abantu ne bwoba wandiika oluyimba lwasooka okugyamu oluyimba olwo ne baga nti eyo kamenya miggo era wabwe ebisa bisinga ennyimba ennyo lwagamba nti mwana nalina ebindi ku mutwe nga ebintu sibitegera oluyimba ne lujja they just abantu abatamanyi nti bye tuyitamu mu mitima binene nze tujja musanga nti lwakuba nti nze tojja musanga nti nzivoola oli nzivoola bwento kitegera naye nga binene bingi ate nakitegeddde nze n'okwongera okitegeera nti bingi esita si kintu kulya mmere nze nalinga mbeegayirira okunnyamba okitegeera luli Dias nga nfiirawo abo bamuzeeyo beegayiriranga boyo yabeerako ne mu studio nga ndaba ntoba okitegeera kati omuntu atamanyi gy'ohasolinze kuva wootuuse kubeera wootuuse bw'omulaba nga n'ayogera ng'akoogera era obalakanga kale ye obwongo bw'amanya mumanyi singa kale yaliwo mu mbeera nga ntoba ng'abaaliwo basirise bwekye bagamba naye nogamba kale naye ono byayogera abitegeera singa gundi kale yayogedde ogamba kale kubanga tamanyi nako nti koganga tamanyi kale kyensobola ogamba nga tamanyi kyova tolaba tukola interviews nyingi oba tulaba mu mboozi mukati but gundi zammwe zonna we zaabaawo fe twakola tuti tetwayogera kintu kyonna tetwafolowa kintu na reason oba because I've been hustling ng'ondaba when hustling ate n'ekirala siri muntu alina embeera nti siri mu luvu nti bwe mba nze nfunye era ndya ne bannange bwe mba sisobodde kulya na muntu era nze biseesinga gwe soogera naye seekaka kwogera naye gwe njogera naye njogera naawe nnyo n'okusinga bw'olowooza ate ne gwe soogera naye mba nnoonya nsonga lwaki soogera naye era bwe njifuna nga nnoonya nze ngenda kukugereza nina abantu nze bensanze nga ne banyiiza mu love life yaffe naye bwe mbayita ekiseera nga okiyisa akaseera nemmanya mu bwongo bwange nennoonya kwamba nsigala nnoonya bwe ndaba nga ebirungi bisinze ekibi nga nzirayo mu mugabo wabula nkubuulire neekubya ttanka kuba kyambusajja okumanya ensobi yo weeri wabula kati kankuwe Dias nsaasira nalowooza nti olayika okukuta ne mama ngeza bugeza nedda ngereza oba nalowooza wanzibako emitwalo gyange 10 naye nsaasira nalowooza binalimbaze bubi oba nalowooza nti gwe wali wanjogerako kino naye nsaasira wano nali njekyezza kiggwewo era nenneetereeza kubanga kyambusajja okugenda n'omanya obubi bwo like me bwe mba mmanyi obubi bwange nti nina wensobezza mukyala wange oba mukazi wange oba eyali oba kyonna kyekiri tekina kye kinzijjako sikendeerako yadde okugamba obugambi nti munnaaye guno gunsinze nsaasira okitegeera and me I don't care nti nno nti oba gwe gundi oba ogenda kwogera kyoba ogamba eki kiri mayina nnyo oba okitegeera oba ye omugamba nti mwana nsaasira wano nsobya
naye wano nsaasiraamu bwenti ne bwenti. Okay. Antuyiga abantu okumanya ensobi zaffe, bwe tunaamanya ensobi zaffe kwe tolowooza muno mbu oli mulungi omwo olwokubanga ng'owulira oli w'amaanyi nnyo, bw'oba oli musobya gamba ndi musobya. Andi eri abamu abagamba ajja kunoonya. Tetukulinaako buzibu naye era tekikufuula wanjawulo okubanga olina abasajja 10 Dias nawe naye tekikufuula wanjawulo okubanga olina abakazi 8 tekikufuula musajja wabula tukubalanga mberenge nti oba obaluka kubanga zi popcorn. Okay, eyo tuveeyo tugende ku ndongo wafulumiza oluyimba. You have a new song, it's a single? Nakate ennyimba ndoza 2 kati. Within a space of? Yeah. A space of gundi period? Za mwezi. Wow. Oh. Yeah. Because the other song luyinamu omukono nnyo gw'abana Kenya baagutwala n'Abatanzania waliwo some company eyo. Era twalutaawo luyitibwa Kanyo. Ne batugamba nga tetubitegedde biki naye kati ate yo munnaye wavaawo kawoga akanene nnyo. N'obagamba kambongeremu. Kati ne tudda because forever tuba tufumba ebisinga obulungi. Era oyinza okuba oli awo mu wiiki 2 nga tugenda kutaawo. Oba mu wiiki emu. Andi nanze bende bentero bagamba naye just fe tufumba ne tujjiisa. I'm not this kind of person agenda okujja nti because sina gwe najja kakasa. Najja okubuuza nti olina bubbe wajja okukakasa. Nedda nze nkola bintu byange mu budde bwange ate mu butuufu bwabyo. Because nyimbira abantu betuyimbira bamanyi music. Bamanyi music. People are doing research. Bamanyi music. Kati kinategeera mu ndongo beera gwe kyoli ngera nze bondabye. Beera gy'oli nze n'endabira mimolo gange era ogisanga eri wansi siina nnyo kiri awo kyange abantu bannyambamu kumpaamu bubi nibasobola okuwaamu Dias oba omulala abantu bazibu kera ku makyanga bakuwaddemu ne bakulaga nti enkera katuweemu gundi kati ffe batuyambamu buyambi ate nze bannaba nakumpaamu kiri awo nkyayongera basaba ndi kalulu naye akakatono ke bampaddeko ndiddeko ne mpuumirwako kyobula saagala sivvoola muntu. Era ne mba nsanze awo omuntu okufaanira emmoloka ngireka ne njogera ne gwenjogera siina mbeera nze washeegera kubanga mbadde mu bantu nkulidde mu bantu oba okategedde nkategedde. That's why nagifulumiza baluyita location nalulabye one of the managers ya before nga temunaba yansindikidde artwork. So what's the location now? Sajja mwamaanyi naye nedda nyamba toyokya omumwa guno toyokya naye nze ngufuze okumala akabanga kati nyamba naye nga location abantu abanyambye mu jjana eno kikulu nnyo ndooza mbogereko buli omu amanye ensonga. Omu ku baki that is Nessim Pan production. Inako ina katola anti nina ndi depressed mu ebya ddala. Now anti okawulira omaze kuva we muva bino nagambye nti reality ogirealizing omaze kuva mu bantu noli okotuka notegera kyoli notegera bwoli naye that's the truth ekyo sijja kyogera baramu kinagwa ndowooza lukino okubanda naye nalina embeera gye nayitamu gye nalimu kati nga tutambudde awo tuzze tuzikuba tuzikubye nali ngenze Nessim era nampita nanga jangu bamukulu wange muganda nangezija nangamba tugenda kukola oluyimba naye njagala tuwandike ku location oba abotya teberezaamu omuntu kati yakipimiraho nanga okimanyi obeera waneeno waliwo nakuba essimu nga mbuuza mama oliwa nanganga omugezi nangamba katebeza bwakuteerako location awo okola otya ne mugamba nkyamuka nanga era obanga mulalwo ogivuganga mula mugeri y'olusaazi kati mu studio waliwo lelikotazi waliwo tazi ne Owenam nangamba ate nno bagenda oluwandiika oluyimba jangu ffe tugende eri tukuba emboozi tutudde ebbali ne tubaleka dakika nga zizo nga bakoze ne tuvoicing oluyimba nangamba boy nyimbidde nga bwe mbyagala nemuganga gwe byagala oba abantu be banaabyagala nangamba nti era nange ndi muntu nangamba abantu ne banaaba babiri nga be baagadde be babo
olulunkanira abatali babo. And he's always right. Nagamba ekigenda okululunkanyisa abantu abalala abangi kyobola bojja kweyambula, kyobola ojja kuwemula abantu naye tolulunkananga buli kaseera bakimbuulirira. Be you. Leka sita domereme kufuga. Obanga oli wakabi oli musajja alina obulungi ebisigadde bijja kwegattako mpola. Tulukoze lulu naye bagenda abanayagala naye banabasatu beebo. Babo. Let's remain batukola naye banaba abantu emitwalo 8 beebo. Olulunkanira nogaayina ate ne gundi kubanga ofunye emitwalo 8 kale n'ekitereeza mu mutima n'ensanyuka nnyo kati nalina omulimu gwe nalina okukola Dar es Salaam eyo ey'ebbagamo yeeyo ne bampita bwe natuuka eyo ne nkolinga director wange ne muwuliza mu nnyumba nga n'aŋŋamba ate enomba eya location aŋŋamba enombi ne ngikola video ngera bw'ogulaba omuggo gwayo omuzigo omulungi nnyo. Ebisigale njagala babisange mu video y'oluyimba olwo. Njagala oluyimba muluwulirize, njagala oluyimba. Wali ogenzeko ku channel n'otasangako ebinzaali bya video. Video zozo because I've met ekyo njebaza Mukama Katonda n'enkyeza ne bajjajjange. Because I've been with stars mbasinkanye ndaba bye bakola. Been with Diamond 3 times. I've got that chance ngamba naye ndaba bwakola emirimu. Last time I was doing enyimba nyingi nenzikola naye nga pesi kwakolera olaba y'amaanyi. Sorry to mention. I've been with basita benjawulo kale outside Uganda. Ne wano mu Uganda bensinkanyeko ne benkyegomba okusinkanako nga naye nga mbalaba. Kale nako usana mu Uganda kwegomba. Ngani? Bangi mwe bali bangi. Ngani? Sijja kumenya naye gwe kyomanya nti bangi. Kati like ngenda kuwa luli okimanyi nali n'ekiro n'enfuna omukisa nensinkana Sapalaso. I was like really that was the second time nga ndaba realness muye mwagala nnyo ng'omuntu okitegeera mwagala ng'omuntu nga ndaba muntu ali okitegeera was like wow akuba emboozi ate nno nga si nnyingi naye yayogera ebigambo nga bina ne mbitegeera era ne mbimanya ne mbijjako obukono. Ngate ne namusanga era ina kye yayogera kya making obwana ndi hard working. Kati bangi bwenjagala naye mwabo mbalabye kyobola nga nfaayo okukola waka omulungi sound omulungi ennyimba ennungi bikimu ekirungi olabika omulungi bikyere bulungi. Because with time ninako festival gye nasooka okukola bansaba ebintu nga ebintu ebyo kinneetaagisa obbikola bw'oba oli wabbikola kikwetaagisa sene empitirivu nnyo ate mu budde obutono. So kati totya kukola kintu kirungi and it pays off because layisa agula buwanana Hizo submitting awaka wamalage kulene wakugamba na yeto wale tukwagadde but nolabira danga sete zikuyita mu ngalo ziti nogamba kale singana anti nzo omusajja yagamba n'agamba gayi gutwalikola n'amugamba tuweereza account andoza byakusaaga nga ne ku pepa nazirabire nga naye atatu bannaye atufeze n'akataga ogenda okulabanga ninzira bakone nga ya kati mmanyi kiki ekisobola okusasula ku ndongo era nze sewunya baganda bange abamu abo benda banaakuba endongo eweeru nga ssente agamba bazifuna nazirabako era nziraba jonna akamala ovaayo wano nga nina byenkolera ng'olaba basasudde n'okola ebbanga linnamalayo kalayi bw'okola ebirungi that's why nfaayo nkola ebirungi bisasula. Kale mbadde ne bankuyita mukulu wange oba muto wange kati ngenda kuyita muyita muto wange Amos gwe ne Byron nzani mukulu Byron ansinga ate emyaka mitono nnyo akusinga emyaka mitono nnyo kati nze ne Byron tuli almost mu regi yemu oyogero ojjaku kangobuulire gwe bajja kujjayo birth certificate wano ogwedda yani bobo yange ojja gweddalu leka naawe so nkanga anyway mbadde ne Amos naye nkanga erabika obulungi definitely wefaako and that's good and tekitandise leero abantu bajja kuloza kitandise leero aludde nayefaako no kikale kye nayagala mukyo negomba abasajja bangi mutuufu ng'olaba they don't talk much but naye bafaayo nnyo ku byabwe obulamu bwabwe ne bwe babeera ne bwe balya n'entambula yaabwe. Kale nze njagala bwebaza abaliko truth mwenna nze yenna gwanjagala ate naye batanjagala era nkwagala oli buli lwoba nga tonjagala
wamma nkwagala nnyo kubanga buli nzirayo nempima nga mukati agamba muno mbu ngende enviiri nzitereeze nnyo kati kankole bwe nti nenkitereeza siri muntu mujjonkeze ekyo kyo kyekisirina abantu bomba tesaagala abantu kubeera nga abantu bamalako eddembe nfa kubinkwatako n'ebifa ku bawagizi baffe kubanga abawagizi sibangenze kaba ggwanga lyonna ate era tosaana bamalawo just tubagabana bugabanyi bambi nsaba tuleme kwetema mu nsi yaffe kubanga ffenna tuli bannayuganda tuli baddugavu ate musabinga the same you know enkyo oyinza okuba nga gwe oli mukundaba nga gwe bondaba naye ng'ate enkyo omwana wo yagenda oyamba wange oba okuyamba owo bwebityo bwe bulamu bw'ensi let's be Newton free. Okay, with that message ate tuba tusookawo abantu just bagambe handles buli wamu bateekawo Amos Lovins Mr. Black TikTok Amos Lovins Mr. Black oba gwoteeka Mr. Black era ojja kundaba ojja kujja kuliko ekinyonyi bwekiti era mbanga kinyonyi kuliko igwe y'amaanyi bweti that is my TikTok gendayo nyumirwa oba nkunyiiza oli waddembe munnayo oli waddembe okunvumamu bw'oba owulira nga kyekikunyumidde nze nkwagala so genda kuvaako okukwagala love and still yenze kale